Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero zenamu abazadde abalina abaana abali mu luwummula ndibadde mbalage ku ddagala lino liyitibwa olumanyo. Nga bw'oliraba luno lwe lumanyo ofune n'ekifumufumu. Kino kiyitibwa ekifumufumu nga bw'okiraba ogenda bigatta bibiri, ekifumufumu n'olumanyo. Biyambako nnyo okwongera ku baana abo okwongera obwogi mu bwongo bwabwe. Omwana abeere nga ajja kupiikinga mangu, abeere nga tajja kwerabira by'asoma. Kiba kikulu nnyo. Mulimu abaana abeerabiralabira, omwana omutuma ku dduuka n'omutuma omunnyo n'aleetamu akabiriiti. Baana bangi ndowooza mutera obbalaba abaana bammwe baba beerabiralabira, ekirala tebapiikinga. Omwana osobola omugamba ekintu kimutwalira sekendi okugamba nti obadde oŋŋamba ki, kwegamba nga embeera ze alaga tapiikinga mangu. N'olwekyo funa olumanyo nga bw'olulaba, ofune n'ekifumufumu. Okusookera ddala eddagala lino kikulu nnyo okubeera ng'olyetegereza. Naddala kati ng'olumanyo luno, gino emyezi gya busaanyi, ebisaanyi bingi ate ebisaanyi byagala nnyo olumanyo luno. N'olwekyo kasi olifuna sooka olyetegereze ku bukoola olabe oba tekuli bisaanyi. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ekirala oteekeddwa okulyoza bulungi nnyo ng'ogenda kulifumba. Kati n'ekifumufumu nakyo kati nga bw'olaba ekiwuka kino kiba kikulu nnyo okwetegereza. Tomala gafumba ddagala, sooka olyetegereze nga tonnalifumba. N'olwekyo oleme kufumbira mu biwuka kati nga kino, beera ng'okisuula. Kakati n'olugatta wamu n'ekifumufumu n'obyoza bulungi, n'oteeka mu kaseffuliya, n'oteekamu ebikopo bibiri eby'amazzi oba bibiri kitundu, n'oteeka ku kyoto n'otokosa. N'obeera ng'owaako abaana abo mpolampola ne babeera nga banywako. Babeere nga banywako, banyweko, bawaako kitonotono ku makya nga amaze okunywa caayi osobola obbawako akatundu ne babeera nga banywako, ne kawungeezi n'obawako akatundu ne babeera nga banywa ku ddagala lino ddungi nnyo. Olumanyo n'ekifumufumu beera ng'obyetegereza, bifunira omwana wo nga tanaddayo ku ssomero abeere nga anywakokko. Kansubire mutegedde bulungi nnyo. Atategedde osobola okujja ku WhatsApp yange n'ombuuza, ngenda kwongera okunnyonnyola. WhatsApp yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.